ولا عدوان إلا على الظالمين. صلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغواني دوكتين للزبوة يا الله تبارك وتعالى. Akoze kino ekitukuŋŋaanyiza nga tekyabadde na ku puroguraamu ye yajjo. Naawe olabiddeawo ng'olina kukuŋŋaana qahran. Tumusaba Allah so okusaasira kwe ku nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ebigambo byange tebigenda kuba bingi nnyo, wabula sisobola kuva wano nga soogedde ku memba munnaffe Twaha. Mu bye tumanyi ku Twaha ono ye muvubuka bwe tubadde tusinkana naye nga simanyi nti oba anyiiga. Nze bwe musinkana ansinkanya ne feesi ki ensanyufu, nekinzijukiza ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyaga nti la tahqiranna min alma'rufi shay'a, tonyoomanga akalungi konna. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq wa biwajhin talaq, newankubadde okusinkana munno muganda wo omusinkana n'ekyenyi ekiriko akamwenyumwenyu. Ne Twaha tubadde tumusinkana mu nkuŋŋaana zaffe za Rawda ebbanga lyonna nga tusinkana abamusanyufu, abadde avaamu ebirowoozo eby'amakulu nga tusinkanye ebizimba enteekateeka z'okukulaakulanya eggwanga n'okukulaakulanya Obuyisiraamu. Meseji yange eri abantu ekwatagana na kigambo arrujaa, okudda eri Allah tabaraka wa ta'ala. Okudda eri Allah tabaraka wa ta'ala nga muganda waffe wazzeeyo olwaleero ye madaarul Qur'an. Qur'ani kwe yatandikira era kwe yafundikira. Ekitabo kyaffe Qur'an kyatandikira okutujjukiza kudda wani? Kudda wani? Kyafundikira kutujjukiza kudda wani? Wa Allah tabaraka wa ta'ala. Naye tulibeera bize. Okitiibwa Allah aya ze yasooka okussa mu Qur'an, iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. الله يلقى النبي محمد نام قانت ومونت واجيما نيو إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. متو وصبر متنولي لانغا يستغني nga yeegaggasa ku Allah tabaraka wa ta'ala yamutonda. Tayagala kuwulira bigambo bya ddiini, ne babisoma tayagala biwulira, okujjako abatono ennyo abatandise okwebulira. Arra'ahu istagna. Allah tabaraka wa ta'ala alina ekigambo kye yagamba inna ila rabbika arruja. Naye ne bw'oneegaggasa otya, ne bw'onaafaanana otya, tukujjukiza nti enkomero ya byonna tugenda kufaanana ffenna nga Twaha. Tugenda kudda ewani? Ezo ze aya 5 nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ze yasooka okufuna mu Qur'an. Allah ze yasooka omusaaka alyokadde wa Khadija nga yartajifu fuaduhu, ng'omutima gwe gukubagana namuga zammiluni dathiluni mbika bagende wa Waraka bun Nawfal. Nabbi waffe Muhammad aya yasembayo okumukkako yamujjukiza rujaa, kudda wani? Kudda wa Allah. Naye abantu tulibeera bize. Yagamba Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Twetegereze nnyo aya yasemberayo ddala asahhu ma qila an akhiri ma nazala fi kitabillah. Tebasembayo okwogera aya yasembayo okukka mu Qur'an eganti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tannyo olunaku lw'ogenda okuddizibwa eri Katonda wo,
lutenyo unakuolo lutenyo thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat awakulu nnyo buli muntu agenda kuweebwa buli muntu agenda kusasulwa buli kyeri akola ku nsi kuno teri Allah gwagenda kulyaza amaanyi abooluganda ebyokufa nfudde Uganda waffe twaha afudde si bikulu naye otambudde otya okugenda ewaani omulezi wo otambudde otya okugenda eri Allah kubanga abaatusookawo baafa bwe mwalina abanene ebazze bakoonako omu ku batontomi yaga nti ma faqada almaaduna mithla muhammadin yaga nti ma faqada almaaduna mithla muhammadin ولا مثله حتى القيامة يفقد ولو كانت الدنيا تدوم لوحدي لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا مخلدا watu bega yaganti teri yomuntu agenda kufa munsimuno ngasinga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaganti wala mithlahu abaatusookawo teriyo yali afuddenga wa kitiibwa wa bbeyi ensi n'esanyalala nga nabbi Muhammad wala mithluhu hatta alqiyamati yufqadu newankubadde amufaanana qiyama nebwe n'okutuuka ku lunaku lw'enkomerero agenda okumufaanana naga nti law kanat edduniya taduumu liwahidi edduniya ebeera kubeera ng'egenda kuwangaaza omuntu abeerewo ebbanga lyonna lakana rasulullahi hayyan mukhallada nabbi Muhammad yali wangadde paka ku kiyama naye Allah yaga nti kullu nafsin dhaikatul maut nabbi yagamba nti law azmati alayka musiba yagamba tisinga ofiiriddwa omuntu nga bwe tufiiriddwa hadithi sahahu Sheikh Al-Albani yagamba nti singa omuntu abeerako n'omusiba nga guzitoye ennyo gyali era nzize nga neewunya omuvubuka ono embeera gye tubadde tuwangaala naye ng'ebifaananyi mbisika nensika hadithi eyo yagamba nti bwe kibagejjangako nga ofiiriddwa kitaawo ofiiriddwa maamawo ofiiriddwa sengaawo yagamba nti faliyataazza bimusibatihi bi yagamba nti omuntu yeekumeekume yeeyozeeyoze yeegumyegumye n'okufa kwange nze Muhammadi ku musiba gw'aba afunye kitegeeza ki abooluganda kitegeeza nti ekyokufa kyo oyagala toyagala njagala saagala ffenna tugenda kugobererani Taaha naye bwe tubanga tugenda kumugoberera Taaha kitegeeza nti olina kweteekateeka osinkane Allah nga nawe olina kyokoze twemanyi bwe tufaanana abantu balina ensaalwa abantu balina enge abantu balina effutwa abantu balogo abantu bashiriku bagattako Allah naye ogenda kusinkana otya Katonda ne shiriki oyo n'obulogo bw'okola n'obusezi bw'okola n'enteekateeka yonna gy'okola ogenda kugamba otya Katonda we yakutonda so tweddeko ruugira etutuukeko nga tuli abantu abalungi tuli abantu abalongoofu oba oli awo tunaafunamu abooluganda ab'ebitiibwa nze nfundikira ebigambo byansi bingi nnyo nga nsabira Taaha Allah musaasira amusonyiwe nsaba Allah musaasira amusonyiwe nsaba Allah mutusaasirira amusonyiwe nsaba Allah bwe wabeerawo byakoze nga bikyamu Allah amuddiremu ayi Allah w'ekitiibwa awaniridde eggulu nga tekuli mpagi kusaba otusonyere Taaha omusaasire abadde muvubuka afudde muvubuka tetumanyi byakoze Allah gw'obimanyi Allah tukusaba omusonyiwe omusaasire kuba kitonde muntu teriyo atasobya mu bantu tukusaba Allah tabaraka wa taala obeere nti okutusonyira Allahumma ighfir lahu warhamhu اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعاف عنه اللهم اكرم نزله ووسع مدخله اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه الى يوم الدين اللهم ان كان مسيئا اللهم تجاوز عنه يا رب العالمين صل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.